Ensonga za Kadaama zo zikutte wansi ne waggulu. Wenjogerera Omuwalabu naye akubye emmeeza. Omuwalabu agamba kikafuuwe tasobola kuleka mwana we kugenda na mukazi. Tasobola kuleka Kadaama kutwala mwana we. Tekisoboka. Era Omuwalabu yafunye eddabalooyi abapya ne baddamu ne batula mu zino ensonga. Omuwalabu agamba Kadaama bamuwe ssente ezo agende nazo, era Omuwalabu ye yakkiriza dda ssente yaziwaddeyo. Kadaama baamuwadde dda ssente $140,000 adde Uganda. Bw'aba ayagala okugenda, bw'aba ayagala kuba nti akyayagala okulaba omwana oyo alina kusigala Saudi Arabia naaba nga gy'asobola olabirira omwana oyo. Kadaama ky'atayagala, ye Kadaama ayagala kudda Uganda na mwana we. Bamaze dda okumukolera tiketi emufulumya Saudi Arabia. Buli kimu kyamaze dda okuba nti kikolebwako. Wabula ekikyasibye ye Muwalabu okuba nti ate essaawa zino omwana amwagala. Luli abadde yakkiriza nga yagambye omwana kagende ne maama we tulimulabirira nga tusinzireyo maama we gy'ali. Bwe ndiba njagala kulaba ku mwana ndijja eyo. Naye essaawa zino bikyuse. Omuwalabu agamba tosobola genda na mwana wange, omwana wange asigala. Bw'oba oyagala kugenda nga tosigala, genda omwana muleke, ssente genda nazo otandikira awo. Kadaama agamba nedda, nze njagala genda na mwana wange, sireka mwana wange. Ssente Kadaama azirina mu ngalo. Azirina mu ngalo $110,000. Tiketi emufulumya agirina, wabula asobola n'okuddayo. Ne Kadaama agamba wensimbula ekigere n'enva e Saudi nkyasobola okulaba omwana wange. Kankutuuseko vidiyo eno nkusaba ogimpereka like. Baganda bange, akatambi kakyuse. Bwe twogerera omwami alinnye wansi ne waggulu. Oluvannyuma lw'okubeera nga baateebwa bagende bafulume wabweru bateeseganye ne mwana muwala. Batuka ku nzikiriziganya. Mwana muwala nakkiriza adde ewaka abeereko n'omwana we, amulage mu bazadde be, then oluvannyuma akomewo. Omwami n'agamba gwe kwata abantu bo baleete mubeere wano. Wabula olw'okuba nti kkooti yabadde wabadde asigaddeyo olutuula lumu okusalawo okwenkomeredde kugende mu maaso, mwannyinaffe akwasibwe buli kimu ekyetaagisibwa okulaba nga ensonga ezo ziggalwa. Wabula kirabika nga ensonga zo zikyalanda zitya. Omwami yafunye balooya abalala. Balooya bagambye oba balooya bo nga bo bangiza ensonga mu kkooti ne bagamba nti bwe kibanga maama w'omwana ono mwannyinaffe yasobola okuva mu nsi ye ajje mu nsi mwatazaalwa nga azze kunoonya kawogo, nga ne wanoonyeza akawogo omwezi afuna $9,000. Looya ng'abuuza bukakafu ki obulaga nti singa banaamuta ne ssente zino agenda zikolamu ekyamakulu okusobola okulaba ng'alabirira omwana w'omusajja okubeera ng'ali mu mbeera nnungi. Weewaawo ekyaliwo kyajja mu mbeera etakkiriziganyisa oba etali yakukkaanya, naye omwami yagamba ali redde okulabirira omwana we, wabula tannaba kuziyiza ku mwannyinaffe kubeera na mwana we ng'omwami alina akisesi wasobola okutuuka okusanga omwana we. Kitegeeza ki? Omwami ye alemerako ayagala mwannyinaffe abeere mu Saudi Arabia. Mwannyinaffe ye ayagala kudda waka ne ssente ze baamugambye okumuwa obukadde 15,000, kubanga kkooti ye yalagidde ssente nga bwe zaasalibwa zirina kuweebwa mwana wa buwala oba mwannyinaffe agenda amalirize ensonga ze ezikwatagana n'okusasula. Simanya bino gundi bikoze bitya. Bano abazza omusango be balina okusasula so si mwana muwala. Ekyo looya eyasooka mu musango gwa mwannyinaffe bw'atyo yakirwanyeeko
era buli kimu ne kibeera nga kituuse ku nzikiriziganya entuufu. We twogerera obudde buno mwannyinaffe ali mu maziga amayitirivu ng'agamba nti bamugambye oba ekivudde mu kkooti bamuwadde exit efuluma naye nga bamuwadde ne air ticket emutwala n'emala n'emuzza nga wayise emyezi emeka 3 vacation ya myezi emeka 3 bw'agimalako akomewo bw'akomawo alyoka afune residency visa mu Saudi Arabia oba family visa mu Saudi Arabia. Okitegera bulungi. Kakati mwannyinaffe ye yeebuuza singa akera ku makya n'aleka omwana we mabega agenda kuddamu kulwanirira wa nga already bamusindisa akomewo singa bakwata tiketi eyo ne bagisazaamu n'ataddamu kulinnya agenda kuwaabira wa era agenda kusinzirira wa kubanga omusango bagusalidde mu Saudi Arabia. Eya tiketi bagimuwadde emuwa okweteekateeka kwa wiiki namba ng'asimbudde azze ku butaka omwana amuleka wano wembuuliza singa mwannyinaffe agaana ogenda mu vacation eya tiketi neggwako kyekiddako aba tagenze abe atasigadde mu bbanga kubanga already bagimuwadde kooti egimuwadde ne ssente ezimukwasizza era azikyusizza azina mu ddoola wabula waali ali seefu kubanga bamuwadde security okutuusa nga afulumya ensi eyo ngazze mu Uganda. Era kooti neragira nti singa omwana aba ayagala okufuluma okuva mu nsi eyo okugenda mu nsi endala alina okuba nga akuze nga yeesalirawo nga wezezza emyaka 18. Mu kusooka bagamba nti omwana okufuna obutuuze obulaga nti munnansi alina okuba nga maama n'omwami bafumbo era nga balina omwana y'oyo okumala emyaka 7. Kitegeeza mwannyinaffe alina okukomawo n'afumbirwa omwami oyo okumala emyaka 7 n'alyoka afuna obutuuze. Omusaayi gwa mwannyinaffe gwandibanga gugenda kusigala emabega tukkirize tugaane kubanga omwami aleese ensonga ne kooti n'egiraba bw'abanga yasobola okuva ewaabwe ajja anoonye 10 ng'akyonyeza mu nsi eno era nga mwazaalidde omwana omwami akakasa atya nti omwana we agenda kubeera safe era agenda kuba nga ovunaanyizibwa abutwala obanga afiibwako ng'omwana w'omuntu nga naye ababi abalekayo e Uganda najja eno kuba ekyeyo. Kitegeeza noono asobola okumulekayo era emabega n'akomawo n'akuba ekyeyo ng'agenze mu nsi endala. Buli omu atunuza amaaso abiri yeetegereza ensonga zino. Wano eŋŋambira mwannyinaffe era nze mugambye ekintu kimu omwana muveeko de waka kuba gye bigenda mu maaso wandyekanga nga osibiddwa kuba mukyala ye yaloopye nti nekirese yabula eya golodi. Okitegeera nekirese yabula eya golodi. Jjukira nti mwannyinaffe bamuwadde wiiki emu ate nga akkirizibwa okudda mu makaago okutegeka ebintu bye. Ekirungi nti bamuwadde security emukuuma. Wano wembuuliza tuzzaako ki? Kale gwe wenna ali eyo nga nawe weetaaga nga wandyetaaze ku buyambi bwange
kuba ku namba y'essimu 0779 922541 gwagala okuzza omwagalwawo byokola tebitambula sente zikuyita mu ngalo bakulyaza amanya onoonya mulimu oyagala kusibira ku mulimu bakama bo bayomba ani balwawo kusasula yita ku namba y'essimu 0779 922541 nawe gowe nawe nalina ebirooto naye nga tomanyi miningi yaabyo nawe nja kusaba oyite ku namba y'essimu 0779 922541 wenjogerera buli muntu alina ensonga yonna yonna gyetaaga okumanya ab'obuwangwa n'ennono oyagala kwezuula oyagala kumanya kikyoli olina ensonga gyagala okwebuuzaako jangu ku namba y'essimu 0779 922541 wano wembuuliza bannange baganda bange mwanyinaffe tubuwe magezi ki